bakwano mujja abasajja mu galale. Mujja abasajja mu galale. Abakazi bagenda basanga mu bufumbo bapostinga abasajja. Ensero oze mu mwabba abasajja. Omusajja anakukyawa ne bw'omukukuseera akukyawa, omukazi anakukyawa ne bw'omukukuseera akukyawa. Kati posting omusajja, tijjisa omusajja, posting omukazi, tijjisa omukazi, ekijja kijje. Ffe bajjajjaffe tebabakyawa mbula okuba nga baali ku social media, naye era mulimu be bakyawanga. So, posting omusajja. Mukazi mujja agenda kutimba omusajja. Ng'ate yakusangayo mu bufumbo bagamba ate gwobbye omusajja w'oli. Sweetheart, post that man. Posting abasajja bammwe aba community. Muba postinge. Ayinza okuba yatuddeyo ne banne mu kakiiko kaabwe. N'asalawo okukola dda tegwayagala. Which is okay. Page ye. Kani ku page yange nina okukola kyenjagala siba kiri. Ate manyi buli omu apostinga kyayagala. Kuli byayagala olwa influence ye y'abawala abamuwazeewaze. Nange munene okole byenjagala. Did you first request her to post me? No. Then why are you all over me? I'm on some comment. Comment. Batakwagala bomulaba. Bwabaganye tamute chite. Omuntu mote. Mukwana bagamba mpostinga abasajja ne mugana. Naye CE agambe tulina obufumbo bwe tulina okukaka kati ngenda kweyunga kweyo timu ekaka bufumbo. Kwano mwana w'abandi ng'oli mufumbo mumenye omutima tukako obufumbo tumenye obufumbo bubweka ogende mu buno obupya. Tukoye obufumbo okumenya emitima ku mutala kuno. CEO nange nzize mu timu eyo kukaka abasajja. Relationship zigende maaso n'abakazi. Kwano mwana w'abandi nga gomanyo ino obufumbo gy'oli gy'otudde mumenye omutima ffe tujje tumenye obufumbo bwo gw'oli manya ky'oli tuwa. Bakwano tugenda munaku nkulu muba postinga jjako essimu kuba bajja kukubira okwatibwa ekisojjeyo postinga jjako essimu 224 we tukomya okumenya emitima 225 tumuyingira nga tubakuba mbaga peta kumpeta agana ajja kumanya nti engatte eruma okusinga heartbreak. Mujje mugalale bakwano.